bwe tubanga ddala ebisiyaga nga biri mu mboozi eno byatulema okulwanyisa mu bantu abakulu kuba sayinzi zonna zitulaga nti luyinza okuba olutalo lw'ebisiyaga lwetaaga Katonda ffe abantu tuli bagayaavu nnyo lutulemye era n'abasiyazi balina amaanyi mangi nnyo kubanga bakolako sitoola emu amasimu ne gakkubirwa agatiisatiisa n'ebirala n'abantu abatabikkirizamu ng'olowooza nti babikkirizamu nabo bakkubira nti wookutta onaasobolawo wookutta ebisiyaga kakati mu ngeri ennyanga obuteemalira budde kyangu nnyo gantulako olutalo lw'ebisiyaga lwo lutulemye naye nkiddamu era nyongera okukujjukiza mu bantu abakulu ebiseera bisinga bwe nkola interview zino waliwo wembagambira ndera nga zikwata ku bisiyaga waliwo wembagambira nti nedda mu abantu abakulu bwe mba mwayambala ogwoyo gwammwe ogw'okwesiyaga mwekabaka mwesiyaga ebyammwe bw'oba basiyaze n'oyambala pampa zoffe tuvudde ntugamba ebisiyaga bibi ng'ovudde ne ku Katonda nodda mu byensi abantu bangi nnyo ababiridde bafuluma byenda bafunya agalwadde obubuto buzimbye n'ebirala nibwa kale biri ebya Katonda biyinza okuba bikuli waggulu naye tuddeko ko wano wansi kuwootegerera ku kyobulamu bwe kitandikira ku bulamu bwo gwabiridde osigadde otya kiki kyofa omwana alina emyaka 10 bannange okufuna amagezi ageetukiza akaguwako engatto n'awalampa ekisenge ne yeetuga omwana oyo aba wanjawulomu nze ndiringa mbanda bano naye ate amaloboozi gaga nti yasoose kusiyagwa ne baagala babuze obujulizi ku alive kwetuli amanya bampita Metan Krabongo Mubari Masam wasiibye otya gwe mwana Katonda ali atugoberera wasuze otya obulamu bugamba kyo olunaku lutambudde lutya n'ekiro kitambudde kitya kansubire nti Mukama gyali akyakukuuma era akyegulumiza mu bulamu bwo kansubire nti okutuuka leero wenkoledde interview eno kyayina amaanyi agamusigaza mu kiti kye kuba Mukama tayongerwako era asigalayo Mukama wadde nga tusobola okubayo n'ebituyuuza ebitataganya entegeera zaffe n'ebirala naye nga tutandikira ku obwo obutini bwe tubuusa amaaso mu bulamu bwaffe paka ku binene bitwegomba betulabira ewala olugero lwe mu ebyo mwe tutambulira okusigala ng'agwanira ettendo okumusuuta buli kadde atalina mmotoka naye ng'olina obulamu weewaawo gwalina emmotoka naye ng'oli ku ndiri weewaawo embeera ezo zonna zituteekamu tukole ng'enjiri eri abalala tubasaasidde nnyo abaggwamu olw'ebintu by'ensi ne beerabira nti tugenda nabyo kyova olaba ateekawo abalina buli kimu naye ng'obulamu tebalina oli ng'alina ebizimba alina buli kimu naye ng'ebirwadde bimumalawo alage ffe ababiyaayaanira era abali wiringi n'okutta bannaffe olw'ebyo nti nedda si kyekyenkomeredde ekyenkomeredde kyakumumanya kumusinza nakukola bulungi owe yatutondera okuba nyongera mu mboozi ya leero okwebaza Mr. Mutebi wa Soul TV ndowooza omwami ono banga ddene agenze mu maaso n'okweyawula mu bannamawulire abalala bw'otunira emboozi zaakola n'engeri gyagobamu ensonga weewaawo emboozi eno ngimweyaziseeko engeri gyeni nti ntambulira nnyumbaana ate era obulamu bwange butambulira awo nze Katonda kyeyampaamu kyeyampeeramu eddembe nsazeewo nange mbeeko n'eddoboozi ereka ku mboozi eno mu bulumi emboozi eno ebadde etambula ey'omwana omugenzi Bachwa Gracious agambibwa okuba nti yatugiddwa mbu yasiyagiddwa n'ebirala
wadde ng'essomero ligya nti omwana yakutaaguwako engatto n'akasiba waggulu ne yeetuga, byonna byambu. Abantu bangi nnyo bajjumbidde emboozi eno, comments, okwowola obwenkanya, abakaabya amaziga ndaba wano mu komenti. Kibaddewo ebbanga ng'abaana baffe beetugira mu masomero ag'enjawulo, tetukyogerako ne kibula bwe kityo. Mu mboozi eno maama mu bigambo bye mu interview emu yadde ne Mr. Mutebi yagambye nti nedda maama wano ssente ze zikola. Awo ne nootingawo. Ekirala waliwo omuntu eyakoze comment n'agamba essaawa zino bw'osanga omuntu eyeeyita omusumba dduka. Erinnya musumba kati lyantiisa nnyo n'okusinga ebintu ebirala byonna. Nawo ne nootingawo. Abalala bannange maloboozi ga maama yalaze nti weewaawo wadde bino byonna bitakinga press naye akyalina confidence mu poliisi. Waliwo abapoliisi be yadde amenye nga gaa nedda nze mbeesiga bajja kukola ki, bajja kukola ekyetaagisa. Nawo ne nootingawo. Omwana yabadde wa myaka 10 yeetuze yeetugiza akaguwako engatto mbu. Nawo ne nootingawo. Omusumba yamenyemenye ku ntalo ezimuyinze era ezimukuba. Bannannyini ssomero bamenyemenye ku ntalo ezibayinze mu ssomero era ezibakuba. Awo nawo weetaaga okunootingibwa. Ne waggulu wa byonna twalabye eddoboozi lya maama Gracious akoowola pulezidenti w'eggwanga ng'era amujjukiza nti pulezidenti w'eggwanga wagamba tuyagalira ddala bisiyaga oli wa mwene ensonga. Tutandise bwe tutyo leero ng'omwana Katonda ali eyo tuyina ewantu we tutadde obugayaavu naye nga tebwetaaga bugayaavu. Bwe tuba nga ddala ebisiyaga nga biri mu mboozi eno byatulema okulwanyisa mu bantu abakulu kuba sayinzi zonna zitulaga nti luyinza okuba olutalo lw'ebisiyaga lwetaaga Katonda ffe abantu tuli bagayaavu nnyo lutulemye era n'abasiyazi balina amaanyi mangi nnyo kubanga bakolako sitoola emu amasimu ne gakkubirwa agatiisatiisa n'ebirala. N'abantu abatabikirizamu ng'olowooza nti babikirizamu nabo bakkubira nti awo okuttaawo n'asobolawo awo okutta ebisiyaga. Kakati mu ngeri ennyanga obuteemalira budde kyangu nnyo ga ntulako olutalo lw'ebisiyaga lwo lutulemye. Naye nkiddamu era nyongera okukujjukiza mu bantu abakulu. Ebiseera ebisinga bwe nkola interview zino waliwo mbagambira ndera nga zikwata ku bisiyaga waliwo mbagambira nti nedda mu abantu abakulu bwe mba mwayambala ogwoyo gwammwe ogw'okwesiyaga mwekabaka mwesiyaga ebyammwe. Bw'oba basiyaze n'oyambala pampa zo ffe tuvudde ntugamba ebisiyaga bibi ng'ovudde ne ku Katonda nodda mu byensi. Abantu bangi nnyo ababiridde bafuluma byenda bafunya agalwadde obubuto buzimbye n'ebirala. Nibwe kale biri ebya Katonda biyinza okuba bikuli waggulu naye tuddeko ko wano wansi kuwootegerera ku kyobulamu bwe kitandikira ku bulamu bwo gwabiridde osigadde otya kiki kyofa. Mazima kya muwendo ki ekiri mu bisiyaga ekyo kyemulumya. Abamu bagamba ssente naye ddala ssente mu nsi muno ze zimala buli kimu. Ssente ebipapula bino emmotoka ennungi akamotoka kapiki emmere nekutuusa ku extent eteekawo akabiinako bakasiyage. Kiriwa kyoligenda nakyo? Kale muyinza obutabitegeera. Uganda Katonda n'ebyensi muganya obitegeera muli awo mu space. Ebya Katonda muganya obitegeera n'ebyensi ebyensi tugamba ennono engeri ffe wano gye batukuzaamu bazadde baffe engeri gye batutegekamu n'ebirala. Byonna muganya otegeera ebya Katonda n'ebyensi mu abakulu. Kale
fetwogedde era mbitabo byeggulu tuligenda muti twayogera tudde wano omwana omuto emboozi ya Gracious erabikiramu omwana alina emyaka 10 omwana alina emyaka 10 bannange okufuna amagezi ageetukiza akaguwako engatto n'awalampa ekisenge yeetuga omwana oyo abawanjawulomu nze ndiringa mbanda bano akaana akalina emyaka 10 wenka bayitira wano nenkabalaga muyinza okuba mbuzaabuziddwamu Gracious alina emyaka 10 yakutaagwako engatto neyeetuga naye ate amaloboozi gaga nti yasoose kusiyagwa ne baagala babuze obujulizi kwe kumukwata ne baframinga enfaaye bwe bityo tufuse bagayaavu nnyo ekitenkanika simanyi oba abantu abatalina bulumi bw'abaana batusinza amaanyi fe abalina abaana sikimanyi nalabye maama Gracious ddala olaba omwana we alwala bulwazi lubuto n'atandika okuddukana n'owulira nga buli bwaddukana alyanga ate akufumita ebiso mu lubuto olaba okwata bukwazi ku mwana we n'owulira nga alina katempurica n'owulira nga katempurica nalabye maama Gracious nze namwewunyiza n'obuvumu bw'alina okuba nti asobola okukola ebintu ebikwatagana mu kaseera akatini bwe katyo namwewunyiza era oyo omukyala Mukama amuwa omukisa ebiri ku mwana byonna tebitegerekeka naye kale biri byonna poliisi yaffe omanyi ennaku zino kati tugyesiga ebintu ebikola mu ngeri etandisa obikola mu ngeri gyena obikolamu tudde wano ku kyekisiyaga mu baana abato banga nene tukoze stories ebisiyaga mu baana abato ne tukuba n'omulanga nti bannange kale etteeka oli baliganya okukola ku bantu abakulu tukkiriza naye ku baana abato omuntu lwaki ajja eri obuseegu bwe n'abuwumuliza mu mwana omuto first of all wano nze ndaba nnyo abantu omusajja naye bakakaana akatanneetuuka omusango ogwo nno omuzibu defilement etteeka erize likolwa wadde nga bangi bakyalifutyanka naye at least ge mateeka agamu begakwata wano nga ga buzibumu defilement kakati lwaki defilement eganye okubanga y'amaanyi nnyo ku basajja abasiyaga obwana obuto nze waliwo omusajja gwe mmanyi wano ngenda finding out era nja kudda ne interview endala nga nina information asiyaza abaana abato yali kochi wa mupiira bwasiyaga mu 2-3 ne bamusiba n'adduka ku kyalo n'akoma n'asiyaga n'adduka ku kyalo n'akoma etteeka lino erya defilement tebasobola ddenywereza ddala ne ku baana abalenzi nti omusiyaga kale bw'abanyumirwa okusiyaga kwe ku kaana akatanneetuuka bw'akalimbalima n'akasiyaga abamusiba defilement kubanga nze bino mbyogera n'omwoyo gugamba nti ebisiyaga biyinza okuba bituyinze gwabyogerako kutiisibwa kuba kungi okulabwa mu ngeri y'ekifuranenge kuba kungi ne limitations z'obutandisa oteka ku bulamu bwe ziba nnyingi wadde nga ffe tetutya byansi kutukomako obulamu bwaffe twabuteeka waggulu awo era essuubi lyaffe lirimu oyo ddunda eyatutonda kakati bwekiba nga kiri kikyaleesa obuzibu nabe gavumenti tusobola oba abakulembeze baffe abatutwala tusobola kubagayo tteeka lyo ne liyitirawo nti omuntu we bamusanga ng'asiyaza akaana akato ne tuliteekamu ne ssente oditunda mu basiyaza abo nti musiyage ebyammwe kuba kyekituufu mugamba nti ebisiyaga tubikiriza wano n'ebikolwa byonna ebitambulira mu ggwanga wano biragirawo ddala nti ebisiyaga wano tubisigako busiizikazigo tetusobola birwanyisa mu makyaki mu masinzizo mu masomero bingi naye tetulina ngeri gye tusobola kukwatamu ogwo protecting abaana baffe ne tugukusibira ewala eri abaana baffe kyogera tuli bagayaavu nnyo paka kwe extent nti tutandise n'obutaba n'amaanyi gatangira abaana baffe bubinga obwo biri awo byonna byakusigako kazigo nolaba omuntu ng'abuzaabuza bw'abyogerako tetukkiriza bisiyaga wano naye nga naawe omulaba engeri gyayogeramu akudaala bukudaazi yakimanyi nti babirya obwana babukozesa
yakimanyi bulungi nti ebiteekateeka bye basayininga tebikola biri awo kale tuli bagayaavu ekyenkanidde awo ebisiyaga bantu bangi babyogeddeko babibeesinga nnyo ku Bible ne culture naye nga naye bw'otunulamu bipimepimemu mu ggwanga wano pesi kwe tutambulira mu myaka 10 okuva kati Bible enaaba ena kyesobola okutugamba ku pesi kwe tutambulira mu myaka 10 okuva kati bwe tuteekambe ne tutaayiza ebyobuwangwa byaffe bina kye bisobola okutugamba kubanga tubiyisizaamu amaaso buli kimu tukoze ebintu byaffe ebibi ebikyasinze okuba ebibi mu nsi muno. Ate munnange ebiseera ebisinga obunakuwalira avodde omusumba avodde munnaddiini ne munnaddiini yennyini n'avaayo ng'olabya dda yayitaga kusabira na kusaasirwa so n'ogamba kati ekyo nakyo kiri mu lusuubo etudda ku byobuwangwa oli n'abikwata n'abikwenkemula bw'ati n'abivumaavuma aba osaasira abivumye n'olaba tetuyina tugaa tuli bagayaavu nnyo omuze gw'ebisiyaga tugulese gwinaayinire n'embaana nze muyina wano mumanyi era ngenda kujja mukoleko interview ngenda kujja ne interview endala nga ngiconcentrate nze ku oyo mbawe ne proof gye mmanyiiko asiyaza kochi wa mupiira asiyaza abaana bwadduka mwana muto bwasiyaga buno obwana olwo neke yasiyagaawo mukaana ka myaka 6 yakasiyaga n'adduka bwabulayo emyezi nga3 ng'akomawo bwe bamusibanga bamuta abantu abakulu kiryo kenzi sibalinaako buzibu wadde nga sisobola kubeerinaanya ne sibalinaako buzibu mumukole ebintu byammwe tewali alina lukusa jajinga muntu osanga ffe abalaba nti ebisiyaga bibife abalina obuzibu kisoboka kisobokera ddala nti ffe abalaba ebisiyaga nti bibife abalina obuzibu kisoboka gwate proof eriwa bwe tubyogera era omuntu ajja bikutemera yakutemere aveyo nga nekyoyina ekitini kyogamba nti okusinzira ku Bible yakola kyagaye Bible yawandiikibwa wano ne bano ani yaliyo kati kale ffe ababyogera ffe abalina obuzibu kisobokera ddala nga mmwe ababirya naye ate ebintu by'okukabasanya abaana abato era ffe ababyogerako ffe abalina obuzibu mwabakwasibwa amateeka temusobola kuvaayo ne musiba musiyaga myaka 4 mukomera omuntu akutta omwana omuto alabikidde mu butambi bw'okukabasanya abaana abato etteeka ne limukolako ewatali kuluma lwaki kale tugayalirire ku levo zonna endala naye lwaki ku baana abato tetuluma kubanga lyeggwanga lyaffe eryenjala kale omwana omuto aweza emyaka 18 yeesalirewo nze mpulira njaga musiyaga yabanneebakako naye ddala tetubawadde na chance nti n'obwana obuto kati babukanga vula abuyimirirako n'akasiyaga obwenkanya ne bubula gowa poliisi afutyanka go munamateeka afutyanka omusango gw'omwana omuto gwe basiyaze ddala tolizaala ensi eno neetooloovu lwakuba abatamu temukitegeera kanti bafundize bakuzaala oyavula kale katutize wali nga wakava mu lubuto bakusitula busituzi bakunaaza ako kokka kali kakatumale bw'oba ova mu nsi muno bakusitula busituzi era bakunaaza bunaaza kyokola kimaliriza kigasse era tewali kyokola ne kitagatta gwe okuva mu nsi byonna by'okoze mu nsi bimala kugatta saakoyo neggwayo bwe babanga baleeta omusango gw'omwana wa munno nga bamusiyaze ku mmeeza yo n'ogufutyanka okuva mu nsi olina osooka osasulira ekibi ekyo kye wakola saako yesooka kugatta tewali muntu ava mu nsi nga saako yesigadde ku ka oval shape erina kufuuka saako neggwayo bulungi neyeegatta titititi tesobola kuba afuwe oval shape mangozesa ekigambo kituufu tesobola kuba afuwe neekoma mu kubo n'ofa n'ogenda nedda gwe bw'oba otandise obba sente z'abamulekwa obba sente z'abanaku wekkusa obba sente z'abalwadde mu malwaliro saako ye erina okuggwayo nayo n'ogendako mu position
ng'olina okuba ku kitanda okwo ojjukire sente ze wabba era oziwa ekitiibwa. Balese fayiro y'omwana wa munno bamusiyaze ne bamutta. Oli mu kaadimba olinga nga atazaalangako. Bweweematira bw'oluma enjala bw'osongola enjala bwekuba perfume mwana wa munno naye nga naawe oli muzadde bw'oba tozaalangako ojja kuzaala. Essaawa zino bannamawulire at least namba esinga yandibadde eri ku musango gw'omwana oyo kubanga mazima omusango so TV egutandise Mutebi aguvuze noza kaseera bannamawulire abalala kugamba kebandiviiriddeyo bamuyambeko tulabe ng'eddoboozi mbaana abatolikuka ogenda okulaba nga nagwo omusango bagututtenga emisango emirala gyonna. Omukyala bwannyonnyola ebintu by'okwatibwa ennaku mukazi wattu bw'aba akaaba agamba omwana namutwala mu balokole omwana namutwala mu malokole mu balokole bannaffe abali eyo erinnya obulokole nga lifuuse ekitagasa. Essaawa zino nsobola ekintu kyenjogera wano buli kadde nti obuweereza buno Arab Oxford Foundation nze abantu abakyasinza okutukuba wano bazze berembika mu Bible. Kyekituufu abantu abakyasinza otukuba wano abakyasinza otukuba bazze berembika mu Bible. Bwe nkunyumiza olugero lw'abantu abatukubye wano nze najjako n'omusumba ku church najja n'abba ebintu wano byonna n'agenda namujja ku street bana ababuulira ali committed bwatambula bwabulira mu street agenjawulo bwabulira mu machachi agenjawulo bamuyita ninga kasita mufunye bano no wa ku foundation eno wetaagawo omuntu anyweza eby'omwoyo. Nze manyi Katonda naye waliwo bakama bange mwoyo buli kadde nga baba mukubeerawo kw'omwoyo ogwo mukubeerawo kwa Mukama ne muleeta wano yamaliriza bye buli kimu agenze ku machachi abyeyo nga n'amachachi ge yabbako yasooka kunnyonoona naye ng'ate n'okunnyonoona kwe yannonoona amachachi ago nali ntambudde nago almost emyaka 2 mu buweereza buno yanyonoona n'abayinga trust yaabwe n'abagamba wano nga bwe tutalya mmere n'abagamba nga bwe batuwa abazungu ssente naye irabira nti ate nze enjiri gye mbulira wano nkyogera lunywe nti obuweereza buno bwajja kukyusa mwana wa kintu na mwana wa Nambi era ffe tulina abazungu batuwa wano ssente namenpeting abasumba eyo nti oli abazungu bajja ne bamubulukadde baba bakyala abasumba kwa abaana abaali wano almost nga bakola Sunday school mu machachi gye balaga nejjulira ddala. Kati neewunyanya abasumba okukuta n'omusajja oyo nga nze maze nabe emyaka almost 2 ngenda mu 3 bwe baawulira ebintu ebinkuba nganze omwana wa Katonda ebintu byonna byali bintambulirwa ku buweereza buno byali biraga nti ngudde kyenali nsuubira mu basumba abo kujja kumpita bana nalina kyencontributing ku chachi zaabwe bampite bangaye mwana wa Katonda tuwulira nti foundation temulya mmere sente zino zizimba mu bizimbe abazungu bajja ne bakuwa sente temukola kino batandikana kukuta na mwana gwe balabira mwezi gumu ng'olumba mwayo ne2,000 mbu yagenda afuneyo ekyokulya fano tetulya mmere. Kakati ebyo byonna mbimanya nti amala kubabba olunaku lwe yabba wano engato zaffe zonna n'azibba olunaku lwe babba ne ku church $2,000,000 kati abasumba kwe kujja wano ne bambulira ebintu nakwatibwa nnyo ennaku ne mbagamba baana ba Katonda be mbadde mumpulirako nga bibadde bibi wadde n'okujja okumbuuza kiki ekitawakinga out wadde n'okujja okunsabirako kuba byonna mbadde mumpulirako bibadde byakuseerera bibadde biraga nti naseerera mbuweereza buno n'engwa ne mungeyezeeyo eyo singa kyali kituufu ddala ddala nga abantu tetulya mmere abazungu bampa ssente ne tuzibba obufere bwiri mu buweereza buno singa ddala kibadde kituufu mwali temumpaddeyo na mukisa kunjijukiza Katonda gyanjije mwansalira omusango olw'omuntu gwe mwalaba mu mwezi gumu baana ba Katonda ntambudde nammwe ebbanga lwaki temwajja ne munkyalirako nga muweereza munnammwe mu nnyumba ya Kristo ne mungamba kiki ekitawakinga out ng'oggyeko n'abo ebintu bizze biba wano naye ng'abantu abasinga obbinkola bajja na Bible waliwo yajja n'asula ne wana abazungu bantu basumba
bajja ne basuula ku sita y'abazungu wano ku kkubo ne babaleka bali stranded mbandi awo bajja muno baŋŋamba muno tuba twaga ku nannyini wano nti ate nannyini ki nti nannyini wano mbagamba muna ife bannannyini nti nedda oli abadde munene wa Kiwago ngamba nti ye nyenda okuluka ng'oli yabajja mitala w'amayanja n'abaleta n'ababbira wano ng'abagambye nti kuba omuntu yajjanga n'ayingira no mu foundation kuba twaniriza abantu ndowooza bwe yajjanga yeekubya ebifaananyi n'agenda n'afera abantu be naye nga naye yerimbise mu Bayibuli nkiddamu abantu abamu ku bakyasinze okunjuna waliwo abalokole nze bentambudde nabo nga banjagazza obulokole ekitenkanika siga nti buli mulokole azze wano mubi nedda naye abamu abasinga okunkuba era bankubye ebbanga lyonna limaze wano mu buweereza buno abasinga babadde balokole bazze bakulembeza Bayibuli kyokka ate abakyasinze okunsitula babadde Bayisiraamu kyewuunyisa nti nze simanyi na kusoma Qur'an simanyi Luwarabu simanyi na kutola salaamu ntuufu naye abantu abazze babeezaawo obuweereza buno abasinga ng'oweegasse ku balokole Katonda bakozeemu omukisa bakozeemu omulimu abazze buli kadde ne banjagaza Katonda kwegattiddwako Abayisiraamu naye nga Abayisiraamu bano ate nze noyemba mbuuza ne mmankola programs zange sizibeesingawo ku Buyisiraamu wadde nga sisosola ddiini mawanga na birala naye bazze buli kadde we tuli wano ne tubabuuza Mukama yeebazibwe ne batubuuza asalaamu aleeku bazze buli kadde obutakoowa ne batubeereramu mu buweereza buno so abalokole erinnya obulokole libadde ki mukwano gwange yazaala abaana naye yanga nti abaana bange nabazaala bakula naye ntya n'obbabatiza njagala abaana bano bakule bo beesalirewo okulaga saagala abaana bano kubatwalira abasumba bafuuka nabayaayo omusumba ajja n'ateeka ku mwana w'emikono nga yasuza asiyaga yasuza nedda abaana bange kababeerewo kabakule bo bwe bali kulaba neesalirawo gye basabira ekyo nno kya bulabe so mu mbeera ng'eyo emboozi eno bw'otunuulira comments ezitambulirako zeewuunyisa neffe nga ffe tuli luddawa tulina amateeka gatufuga kale ebisiyaga bitulemye tuli banafunye ekitenkanika nti ne protecting omuze guno okuyingira mu baana nakyo kitulemye kubanga ekyobusiyaga tetujja kirulinga out kiwulikiramu mu mboozi eno kiwulikika basuka mukozesa ne bamutuga kiwulikika ate sigwe gusoze kize kiwulikika ewali proof ne watali proof kizeyo ekire tusobola kyegaana kize kirabika ddala tuli bagayavu ekitenkaniko okutuuka kweyo level nti n'abaana nga tebakyasobola kwesalirawo lyamukwata n'amukabasanya nekyo bitwala for granted gowa police munamateeka akwasaganya ensonga z'abaana naawe n'ogenda bwotyo noddayo waka ne weebaka n'otunula ku baana bo ng'akaamu nno baakasiyaze ne bakuloopera n'otaako nakyokola ne bakuwa akasente omukyala yagambye nti akati eno level omusango gye guliko sente ze zikola ddala ensi yaffe tutuusizaawo sente ddala sente kiri ku sente kati kivudde ku buli kimu sente ze zikola naye nga ani aligenda ne sente twongere okusabira maama Gracious twongere okusabira Mr. Mutebi kubanga naye okutiisibwatiisibwa kulabika kungi mu bulamu bwe emboozi zaakola nzigoberedde nnyo zibadde edire nnyo naye ng'omuntu yenna munnamawulire aweereza eggwanga lye kyeyandikoze twongere okumusabira aleme kuyuzibwa kubanga abeereddewo abantu bangi nnyo abalinganga Mama Gracious n'abalala ebbanga lyonna nze lemugoberedde mu bulamu bwe emboozi zaakola zibadde bwe zityo twongere okumusabira twongere n'okumuwa amaanyi emboozi zaakola bwe zijjako views osanga tunasikiriza n'abantu abalala bakola content omulala ow'obuwemu avoola n'ebirala okwongera okwegatta ku content bw'ati abikula abantu amaaso mu nsi yaffe nti tekiri kukola content wa bukaba yekka abeeyambula wadde ababinyumirwa bangi tubayisa mu maaso naye nno content azibula abantu b'ensi yaffe amaaso tumuwe ku budde Mr. Mutebi oprovinze ebintu bingi batusaba otuweyo kone kagundi akakisa oyingire kone mu makyaki g'abalokole nago
otukola investigations kuba ndabye okutuuka ku ground ensonga n'ogikenenula n'amadiini gano ageerimbikamu abantu abalowooza mu ngeri etawesa Katonda kitiibwa. Emboozi ezo nazo twongere okuzikwata kugamba byewunyisa naye nga kati kiri kubalokole nti kati omusumba omuntu bwajjeewo nga musumba bw'oba obadde olina ekyebiri kyo wano ng'okikwasizaako omukono gumu teekawo ebiri okusinziira ku komenti bwe kiraga naye nga kyandibadde bwe kityo. Nze mbadde mmanyi nti olutalo lwonna bwe lujjamu omusumba essaawa zino lwandikkakkanya bukkakkanyi kakati bwe lujjamu omusumba lweyongera bweyongeza azze kufeera azze kubba. Amasomero g'abanaddiini banaddiini bayanga ate abakolera amasomero kabawaza abaana. Ekifaananyi ekyo kyetimbwa ekitimbiddwa ku masomero gaffe mu abanaddiini abagakola ddala kinaasobozesa ekigendererwa ky'amasomero ekyo ekyamasomero ago tuukirira ekikoze amasomero kukuliza abaana mu madiini nga bamanyi Mukama nakwongera kuba somesa bulungi buli mu Mukama. Naye ddala ebifaananyi ebitambulira ku masomero ago binaatusobozesa otuukiriza ebigendererwa byaffe. Tugenda kukomawo n'emboozi eno nga bwe tuyambako ku Mr. Mutebi naffe osanga juzi kazibe 5 kazibe 2 kazibe 10 kale katuteekako naffe akataffaali osanga naye bw'anaalaba nti waliwo abantu abalaba ne basiima ne bagoberera n'addamu amaanyi okutuukawo. Tusabire nnyo family ya Mama Gracious, tusabire nnyo Mama Gracious ne taata we bazadde be n'ab'eŋŋanda akaseera ke bayitamu kazibu, naye tusabire nnyo Maama Uganda, tusabire nnyo abantu abalowooza nti ssente ye buli kimu. Waliwo n'eŋŋombo abantu ennaku zino gye balina ffe twagala kintu kirala kyonna twagala ssente ddala ssente ze zinaamala buli kimu ssente kola tuna ensi yange mweraba.